eno Church Before Church. Nze Mukwano go John the Preacher. Nsaba twogere ku kigambo ekyebiseera n'ebiro. Katonda yakola ensi nga etambulira ku biro n'ebiseera. Katonda yakola buli kintu nga kitambulira ku biro n'ebiseera. Ye programu yaffe Church Before Church olunaku lwa leero tugenda kusoma ekyawandiikibwa kiri mu Samwiri ekyokubiri essula eya 21 okuva ku lunyiriri olw'15. Bayibuli egamba bweti. Awo Abafirisuuti ne balwana ne Isirayiri. Dawudi n'aserengeta n'abaddu be wamu naye n'alwana n'Abafirisuuti. Dawudi n'ayongobera. Awo Asubi beno bubu owokubaana b'erintu liri. Obuzito bw'effumu lye sekeri za kikomo 300 nga yeesibye ekitala ekijja n'ayagala okutta Dawudi. Ne Abisaayi mutabani wa Zeruyiya n'amudduukirira n'afumita Omufirisuuti n'amutta. Awo abasajja ba Isirayiri ne bamulayirira. Awo abasajja ba Dawudi ne bamulayirira nga boogera nti tokyatabaala naffe oleme okuzikiza ettabaaza ya Isirayiri. Mukama yeebazibwe. Bwe ekyawandiikibwa kino bwe nkisoma kinneewuunyisa. Dawudi ffenna abamumanyi tumumanyi nti yali musajja mulwanyi namige. Bwe tusoma mu Samwiri ekisooka okuva eri mu ssula 17 okudda eno, Dawudi yalwana entalo nnyingi. Yatta Omufirisuuti eyali abonyaabonya Isirayiri n'amutta. Mukama yeebazibwe. Naye tulaba wano Dawudi agenze ku lutalo nga bulijjo. Bayibuli egambye bwe yatuuka ku lutalo n'ayongobera, amaanyi ne gamuggwamu. Lwaki? Kubanga ebiro byali bigenze. Dawudi yali akaddiye, yali takyasobola kukola bye yali akola nga muvubuka. Ki kyenjogerako wano kaakati? Bassebo ne bannyabo, buli kintu kyonna ky'otakoledde mu biseera byakyo okoowa kikumenya. Bwe buba buweereza, waliwo ebiro nga oyina obusobozi okuweereza. Waliwo ebiro ng'olina obusobozi okutambula. Oli muvubuka muto, oli muvubuka, tonnaba kuwasa, tonnaba kufumbirwa. Okyali mu biseera eby'okuweereza Mukama n'amaanyi go. Bayibuli esomesa mu kitabo ky'Abakolinsi ekisooka essula 7 n'egamba nti omufumbo yeeraliikirira byansi bw'anaasanyusa mukazi we. Era n'oyo atanafumbirwa yeeraliikirira byansi, omukazi nga tannaba kufumbirwa yeeraliikirira byansi bw'anaasanyusa bbaawe. Nti naye oyo kanze mu statement nti omufumbo yeeraliikirira byansi, engeri gy'anaasanyusamu omwami we, engeri gy'anaasanyusamu omukazi we. Mukama yeebazibwe. Nti naye oyo atanaba kufumbiriganwa, atanaba kuwasa, yeeraliikirira bya Mukama waffe Yesu nga bw'anaamusanyusa, nga bw'anaamuweereza. Kati kyewuunyisa bw'oba nga tonnaba kuwasa naye nga gwatuuka leeti ku kanisa, bw'oba nga tonnaba kufumbirwa naye nga gwatuuka leeti ku kanisa, gwataweereza, bwe bayita ababuulizi b'enjiri toweenyigiramu, tolina buweereza bwonna bwe weenyigiramu. Bw'onoomala okuwasa n'okufumbirwa, obuvunaanyizibwa nga bweyongedde, onoosobola otya okuweereza? Bw'oba nga leero tolina mwana, tolina gw'osooka kunaaza, naye otuuka banaatera okwatula ekisa, otuuka omubuulizi alinnya ekituuti. Olwo bw'onoomala okuba n'abaana 2, bw'onoomala okuba nga weetaaga okumala okunaaza ono n'omukulu naye akaaba, ogenda kukikola otya? Oteekeddwa buli kintu ekikolera mu biro byakyo. Bwe tudda mu by'emirimu, olwaleero Katonda akuwadde ekisa, okyafuna kasente. Bw'oba tosazzeewo kutegeka
nga okyayina ebirobyo ng'okyali mu birobyo okyayina omwana omu bw'oba nga teweeteeseteese kuzimba nnyumba eyo kugula poloti eyo waliwo ebiseera wogenda okutuuka nga fiizi z'abaana zimalawo buli kintu nga tokyasobola kuzimba ng'okuzimba si kwangu. Kati buli kintu kyonna bassebo ne bannyabo tukikolere mu biseera ebituufu. Dawudi wuuno omulwanyi namige kafulu mu kulwana eyatandika okulwana n'empologoma mu nsiko bw'atuuse ku lutalo Bayibuli egambye nti n'ayongobera. Bayibuli egambye nti Dawudi n'aserengeta n'abaddu be wamu naye n'alwana n'Abafirisuuti. Dawudi n'ayongobera. Ono Dawudi gwe twogerako ye yakuba Goliyasi. Dawudi gwe twogerako ye yafufuggaza amawanga gonnaawo. Naye ku mulundi guno bassebo ne bannyabo ayongoberedde ku lutalo. Muvubuka gwe oteekeddwa okuwasa ng'omubiri gwo gukyali mulamu bulungi. Tolinda wali ng'oyongobera buyongobezi. Tolinda ng'oyongobera. Abamu buli boogera kuwasa otunuulira bintu najjawo ebintu ebiwasa. Abakazi balya nnyo obuvunaanyizibwa bungi kaakati gwe olinda kumala kwengera. Buli kintu tukikolere mu biro ebituufu. Tukikolere mu biseera byakyo. Mukama yeebazibwe. Tulina abavubuka mu kkanisa bangi bali eyo buli boogera kuwasa weebuzaabuza. Oyagala kuwasa abaana ozaale abaana nga bakuyita jjajja. Wasa zaala abaana ng'obudde bukyali ng'okyasobola okwogera nabo mu lulimi lwe bategeera nga ne bwe baleeta ebya .com nga naawe okyatambula nabo. Buli kintu okukikolera mu biro ebituufu kye njogerako. Dawudi omulwanyi namige wuuno agenze ku lutalo ali mu kuyongobera. Ayongobera lwaki? Kubanga ebiro bigenze. Dawudi wano wetwogerera yali ayingidde emyaka 7 n'okusoba. Newankubadde omutima gwagala naye obusobozi takyalina. Musajja gwe nawo mukazi gwe bw'obanga okyayina ebiseera okyayina omulimu ogusobola okuyamba okubaako byokola bikole. Okyayina ebiseera ebisobola okuweereza weereza Katonda n'omutima gwo gwonna kubanga ennaku zigenda kujja nga omutima gwagala naye ng'omubiri tegusobola. Ago ge mazima. Waliwo ebiseera we bituuka nga newankubadde okuyaayaana olina kungi naye nga kizibu okubikola. Ng'obuvunaanyizibwa olina buyitirivu. Bw'onoolemu okukola nga okyayina ebiseera kijja kwetaagisa amaanyi mangi okukolera mu biro ebitali bituufu. Kikulu nnyo buli kintu kikolere mu biro byakyo ebituufu. Bwe kuba kuweereza muvubuka gwe wenyigiremu weereza Katonda ng'okyayina amaanyi. Dawudi kyagamba nti kikulu nnyo omuvubuka aweereze Mukama mu maanyi ge ag'ekivubuka. Naye olwaleero mu buweereza toliiyo. Ogamba kimu ebiro tukyayina bingi. Mukama yeebazibwe. Bwe kuba kulokoka lokoka nga wakyaliwo ekisa eky'okulokoka. Abantu abatalokose mu kisa kino Mukama waffe ng'amaze okujja omwoyo omutukuvu agenda kuvaawo nga tewakyali omwoyo oyo akulumiriza okulokoka nga takyaliwo. Omusaayi gwa Kristo gugenda kuba guvuddewo. Abantu nga gwolokoka na musaayi gwo ekyo oli kigumiikiriza nga Mukama waffe amaze okutwala ekkanisa ye. Oli gumiikiriza ekyo. Buli kintu kikolere mu biro byakyo. Buli kintu kikolere mu biseera byakyo. Buli kintu tukikolere mu nnaku zaakyo entuufu. Mukama yeebazibwe. Olwaleero okyayina ekisa, okyayina obusobozi obukola ekyo ky'olina okukola. Kikole leero tokisindika nkya kubanga n'enkya Bayibuli egamba nti buli lunaku lweraliikirira ebyalwo. N'enkya waliwo ky'oteekeddwa okukola. Ky'olina okukola olwaleero kikole leero tokisindika nkya. Dawudi
omulwanyi namige ennaku zaatuuka ng'ayongoberera ku lutalo. Ayongoberera ku lutalo. Mukama yebazibwe. Ennyumba eyo gy'oluzooyogerako okuzimba genda otandike leero kubanga ennaku zigenda kutuuka nga tokyasobola. Nsaba Katonda wa Isirayiri abampeera omukisa, emirembe gya Katonda egisinga okutegeera gibeere naawe. Nkusabidde ekisa ekikolera mu kiseera ekituufu kikugweko obaguke okole buli ky'olina okukola mu nnaku zaakyo. Emirembe gya Kristo gibeere naawe. Nze